bulungi nkwaniza nnyo nate wano ku Bukedde TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wo nze Lubega Michael. Wabaddewo okukendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, era mu ssaawa 24 ze twakakuba amabega waliwo ebitundu by'eggwanga ebyafunyeyo ku nkuba omuli Kasese nga yawezezza milimita 16.6, Kampala milimita 9.3, Gulu milimita 3, so nga ate yo mu Mubende zaweze milimita 2. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga empewo okuva mu gabira ag'ekkongo nga zeeyongedde amaanyi okwolekera eggwanga lyaffe, ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba. Enkya ya leero tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu bye ebyetoolodde ennyanja Nalubaale, so nga ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Wabula olw'eggulu tusuubira embeera eno okukyuka nga tusuubirayo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe awamu n'amasekkati. Olwo ebitundu ebyo ebiri mu buvanjuba yo tusuubira nti akasana kajja kwakira ddala. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli za 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, ebitundu ebyo ebiri mu masekkati n'ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli za 28. Ate olwo yo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Mombasa tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate yo mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku diguli 5 zokka. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV. Nze Lubega Michael.